Yes, Projan Media gwe mukutu gokka gwolina okwekuumirako okusobola okulanga ofuna amawulire ageesika ate agaakagwawo. Olw'ensonga ffe tugenda ddala ku ground ne tusobola okuba nga tukufunira ddala nyini amawulire gennyini amatuufu nga tetukoze lugambo. Sobola kuva wano nga situmidde bantu bano wammanga Nakandi Farida, Nico Angel, Namuli Winfred, Kakinina mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV mwaba tufudde kye tuli essaawa zino n'abalala abangi Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team USA, Team Muscat, Team Jordan mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero musajja mukulu Eddie Kenzo ne Aziz Azioni be bali mawulire olw'ensonga nti bamaze ebbanga ddene nga bamukwano ate nga bayawukana nga abasinga tebakimanyi nti bano abasajja ababiri tebakwatagana. Kibadde kitwalidde abantu abasinga akaseera kanene nnyo kubanga bategeera nti bano abasajja ababiri bano tebakwatagana olw'ensonga nti ndowooza tebakiteeka nnyo mawulire nga balina ebintu byabwe ebyaliwo edda myaka nga 10 emabega nga Eddie Kenzo tanaweza na myaka 10 tanaweza na mwaka gumu industry olw'ensonga nti bano abasajja tebajja nnyo mawulire naye kyaddaaki mabega kaawo Eddie Kenzo yalangiriranga bw'alina Carnival oba festival yalina festival yalangirira nti alina festival naye obula nasobola okubanga emboozi nakolako emabega kaawo nasobola okubanga mbuuza mu abalabi baffe oba n'abamawuliriza Projan Media TV mugezeko twawulirako abamu mutwawulire wakati wa festival, Carnival, launch ne concert. Ebintu ebyo kiriwa kyeki ennyonnyola gwe okitegeera otya ogezeko lulango ogezako tangaza abantu abalala bategere enjawulo y'ebyo ebintu ebisatu oba ebina bye mbanjogeddekaawo. Naye Aziz Azioni teyalutumira mwana naye yasobola okubanga naye avaayo n'awa ensonga ze ng'era enze ensonga Aziz Azioni avaayo n'aga nti ekimuluma Eddie Kenzo tamuwangako credit oba tamukulizanko ku bantu abamu abakola ki abatuusa kaliyayo bwetuuse bato baba bamuwa platform abamuwa entandikwa mu music industry. Eddie Kenzo tamurecognizingangako era nga kibadde kimulumira akaseera kanene era abadde asiisa akaseera kanene Eddie Kenzo oba n'asobola okubanga akirealizinga akole ki asobola okubanga naye akola ki ayogerako ku Aziz Azioni ku bantu abamuyambyeko mweno kariya ye era Aziz Azioni mu story gye twakakuteerako wansi awo osobola okubanga ogikeberako nolaba emboozi ya Aziz Azioni nga yeeyogera mu bigambo bye ebinyininyini ng'agezaako okunnyonnyola ekimuluma ng'era yagambye mbu litayagala ssente. Eddie Kenzo tayamira mwali n'ekikumi yadde n'ekikumi yitayagala ssente wabula ayagala abeere recognized asobole okubanga naye awulira ku ssanyu kuba naye yateeka ettaffaali ddene kuba lyatandika omusingi gwa Eddie Kenzo mu music industry ya Uganda. Aziz Azioni byagezaako okubanga nnyonnyolaga nti bano ba Bobi Wine Aziz Kenzo bagezaako Edrisa Musuza bagezaako okubanga akuliriza nti bamenta be fine bayinza okuba bamenta naye tebalina ttaffaali ddene tebateekako nga Eddie Kenzo atandika music industry oba atandika okuyimba. Kati Kenzo yasobola okubanga naye avaayo n'agezaako okubanga ayanukula ensonga nga ye bwazikola ki bwaziraba oba endaba ye ey'ebintu. Jjukira buli omu aba n'endaba ye ey'ebintu oba entegeera ye sayidi endala eyinza okuba etegeera bulala n'endala ng'etegeera bulala. Naggamba wano ffe tetusala gwa kawala nga tetunawuliza gwa kalenzi so okusayidya Eddie Kenzo naye tusobola okubanga naye tugifuna nebanga erina kyeyogeddeko. Eddie Kenzo yagenze n'apostinga ku mukutu gwe ogumu ogwa social media n'awandiika olukunkumi lw'ebbaluwa nga lugezako okureplyinga omukulu musajja Aziz Azioni oba Aziz Azioni bye yagezezaako okubanga akola ki attanja ng'ensonga bwe zitambula wakati w'abana abasajja ababiri bano. Eddie Kenzo yasobola okubanga agamba nti Aziz Azioni was my brother. Ngenda kuba ngezaako bisomanga ye bw'abyogeddeko mu Luzungu ngezeko nange okola kyo bivunula mu Luganda lwange luno olutali lutereevu bulungi oba Oluganda lwange olumenyefumenyefu olutali lulungi ngenda kubangezaako nange obyavunulya katono nnyo sobola okubanga ensonga tuzitegeera bulungi ffenna abali ku Projan Media TV. Aziz Azioni was my brother. Aziz Azioni yali muganda wange kyegeza takyali bantu bakyali ba Luganda naye nga baaliko ab'Oluganda mu music industry statement kyegezaako kubanga etegeeza endowooza yange bwetyo bwe ngamba Aziz Azioni was my brother. Aziz yali muganda wange. I used to admire him so much because he became a star before me. Nali mwegomba nnyo olw'ensonga nti yafuuka star oba yatutumuka nnyo okusooka nze yansooka okututumuka nga Eddie Kenzo kyagezaako okubanga agamba I went to him for help and yes indeed welcomed me with open hands. Eddie Kenzo ng'agezaako okonsidinga nti nagendayo ewa Aziz Azioni n'ensaba obuyambi ng'era kituufu yasobola okubanga annyamba yannyaniriza n'emikono gye ebiri mu bigambo bya Eddie Kenzo byagezaako okubanga agamba.
He introduced me to music business and taught me most of the things. Nti yannyaniriza oba yanyanjula eri music industry era nagezaako okubanga ansomesa ebintu bingi nnyo mu music industry eno. Eddie Kenzo ng'ageza considinga nti Azizi yamuyamba kituufu. We started living together but between there we fell out and as a result twatandika okubeera ffenna naye wakati awo twayawukana oba twafunyamu obutakkaanya. Eddie Kenzo byagezaako okugamba ng'agezaako okunyonyola ekyaliwo kyennyini ekituufu. Twayawukana as a result nti twayawukana olw'ensonga nti twafunamu obutakkaanya. Aziz threw me out of his house in front of everyone. That's ashamed me. Nti Azizi yankasuka yanfulumya ennyumba ye mu maaso ga buli omu ng'alaba. Eddie Kenzo kyagezaako okubanga annyonnyola kyennyini ekituufu ekyaliwo ekyali ky'abano abasajja ababiri okwawukana. Yankasuka wabweru w'ennyumba oba yangoba mu nnyumba ye nga buli omu alaba n'akasuka n'ebintu byange wabweru. Eddie Kenzo ng'agezaako okunyonnyola mukutu gugumu ng'agezaako n'okujjukira ebyennyini ebyaliwo. Eddie Kenzo yeeyogeddeo n'agamba Aziz has never apologized to me for what he did. But he expect me to welcome him. Azizi tanneetonderako ku ekyo kye yakola naye wabula ansuubira nze okusobola okubanga nkola ki muyaniriza. Eddie Kenzo bw'agezaako okunnyonnyola kati gwe ali eyo sooka ogwezeeko obanga akomentinga otubulire kyennyini gwe singa wali Eddie Kenzo omuntu nakola ekintu ng'ekyo wandibadde okyasobola omwaniriza mu maaso go oba nga omaze ofuuka successful oba naawe oba olivenginga oba naawe okozesa ettima lyerimu lye yakozesa oba omwesonyiwa bwesonyi n'osirika nga bulijjo tuba tukirooza Eddie Kenzo bwe yasooka n'akola yasirika busirisi nga talina kyagamba Azizi Azio talina kyamwogerako. Gwali Projan Media TV sobola okubanga okomentinga we ndowooza yotegere naawe sayidi yo singa abadde gwe kiki wandikoze singa gwe Eddie Kenzo oba magezi kigo abana abasajja ababiri bano aba Idrisa Msuza ne Aziz azinoonya. Eddie Kenzo bw'asobola okubanga akola ki agezaako okukola ki okunnyonnyola ku nsonga nga bwe zaaliwo mu biseera ebyo. Gwali Projan Media TV bwe atanako subscribinga likinga commentinga bw'omala subscribinga akapeesa akalinga ekide oba ka notification bell kagenda kubanga kajja kahitinge kanyigeeko ogenda kuba ofuna buli story gye tuteekayo ogenda kuba ofuna notification tutaddeyo story sobola okubanga naawe tweyungako butereevu. Namuli Winfred timu Mbuya mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Waliyo Jona waliyo Google mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Rina Makerere Kikoni mwebale nnyo Kikoni B waliyo muganda wange gwe bayita Morris waliwo Andelanda MC mukwano gwange mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV n'abalala bangi nnyo Kakinina nakandi Farida abo mwebale nnyo Maka Omani nakakande webale nnyo oli awe kikyusa wekumidde nnyo ku Projan Media TV era naawe okola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga Projan Media TV ogikipinga ng'egenda maaso. Mwabatuvuma mwebale nnyo kuba nammwe mutuyamba nnyo kubanga tukolectinga mistakes zaffe oba mutwongera embavu okusobola okubanga naffe tuweereza ddala bulungi wano ku Projan Media TV. Mwebale nnyo mwebalire ddala.